nokola video n'ogiteekayo n'ogamba mukonje afudde, gwe kimanye aba family baba balina okunkubira, mikwano gyange buli omu aba alina okunkubira. Bw'oba okyalina embeera ebindeega n'olwa n'otabakwata, oli mu mutima alowooleza ddala nti ndabika nakoze eki. So nsaba kubeegayirira abambika bambi temuddamu kukikola, mundeke gye ndi, nange nina ensonga zange. Lwaki? Kuba n'abambika tewaliwo yali ansinga kunyumirwa beera ku social media. Maybe omuntu yenna awulira nga yandiyagadde okunyamba, kyoyinza okunyambako kye neetaaga mu budde buno kuneegayirirako maama omulungi, maama Halima Namakula ansonyiwe. Bwe buyambi bwokka bw'oyinza okumpa, teriyo buyambi bulala bw'osobola kumpa. Maama Halima wonawe nasobya, mbadde nsaba kale ekya ssente kyo tukireke, ssente zisigale tuzireke, naye nsigaze obulamu. Waliwo abantu bange abagezezaako okwogerako naye omwegayirira naye akyagaanye. Era ndowooza akatambi kasembyeyo kola bw'ati bwe yagambye. Omuntu waba musiru nawe ofuuka musiru. Recently okujjukira nti waliwo agoba yampandira njogerako nti atutte emmotoka yange nga tukitambula naye nga kimukoledde naye nga ali kunze. Kati oyo ye yakoma samuddamu kintu kyonna kuba nagamba people knows me. Kati oyo ye yakoma samuddamu kintu kyonna kuba nagamba people knows me. Sisobola kuddawo nti ate nyombe n'akavubuka akatandika okuyimba. Interview y'omukunja atasera mpanvu mukko, naye omukunja atasera atutegeezezza nti tayagala ssente nedda, tayagala musawo asingayo mu nsi yonna yonna okubeera ng'amujjanjaba nedda, tayagala kwegamba kumusaasira nti bambi ng'olabye nedda. Tewaliwo kintu na kimu kye yazze mu kamera kubeera ng'asaba, wabula ekintu kye yasabye kirimu logiki. Yagambye omuntu yenna awulira ng'ayagaliza omukunja atasera okubeera ng'abeera bulungi, afukamire wansi oba amuyambeko okwegayirira maama Halima Namakula amusonyiwe. Kitegeeza ki? Yakiremeddeko nnyo n'agamba nze sizza wano mu kamera saba buyambi mbu bannange ssente, bannange kineeno mbakaabirire nedda. Munnyambeko kintu kimu, tusabe maama Halima Namakula ansonyiwe. Awo kiba kirwapinga up ku nsonga yaffe ey'obulwadde bwa omukunja atasera. Kiba kitegeeza butegeeza nti maama Halima Namakula alinamu omukono mu kulwala kwa omukunja atasera. Ekyo nno kibeera kibuuzo. Lwaki tayagala ssente, lwaki tayagala basawo, lwaki tayagala kubeera, kubanga agezezzaako buli kimu agambye nze obusobozi obwetuusaako byonna bye wandibadde osuubira mbulina. Naye ekintu kimu kye sirina kubeera nga ntuukirira ku mutima gwa maama Halima Namakula asobole okubeera nga ansonyiwa. Mukunja atasera actually zinagenda okubeera nga mutegeera ku nsonga za Wuma Nsuubira, okutandika okubeera nga mutegeera ku nsonga za Wuma. Waliwo awo yagenda n'alyekyankalanyaawo n'agamba byali mu nsonga za Wuma bukulembeze biki. Then oluvannyuma ennyo afuuse owakabi TikTok agikubye akoze byonna ng'abikoze erinnya lyeyongeddeko, nera n'addamu n'avaayo okubeera ng'attackinga maama Halima Namakula ku nsonga za ssente ze baalinga bateresa, nera nga mukambwe nnyo. Maama Halima Namakula waliwo akatambi kengenda okubeera nga nkuzannyira akutegeeze mbu engeri yayogeramu n'agamba sirina budde bw'oyo kulwanagana na mwana muto. Abammanyi bammanyi, nye n'agamba ngenda sirikawo, naye abammanyi bammanyi. Kati okusinziirako eyo statement n'ensonga etuuseewo eri omukunja atasera, kyandigambibwa oba kyandirowoozebwa nti maama Halima Namakula alina omukono gw'amaanyi nnyo mu bulwadde bwa omukunja atasera. Kati tuddeyoko emabega katini, ki ekiruma omukunja atasera? Ekyo nakyo kibuuzo. Tusooke twebuuze, ki ekiruma omukunja atasera? Advantage eriwo oba ekirungi kyendabyewo nti okusinziira akatambi ke twasooka okubeera nga tulaba nga yenna akoze akatwe kamusongodde buli kimu, ndabanga kati ali yaddeko ntandise n'okwebuuza kali aka video yali omukunja atasera yennyini compared ku time we kafulumidde n'ono naye waviiriddeyo okubeera nga atutegeeza byonna byatutegeeza, ndabanga oba ekyali kisusseemu. Naye kyonna kyekiri, advantage eriwo omukunja atasera mulamu, ekibi ekiriwo nti yes mulwadde ng'omuntu, naye nga ye mulamu alabikira ddala ng'akyali mugumu,
ng'oggyeko obulwadde ne twebuuza bulwadde ki obuluma omukunja atasera. We napostinga video yange yasooka abantu baagamba monkeypox, simanya pox oyo biki, chickenpox n'ebisigaddewo ebityo. Chickenpox akwata abantu. Saagala ate mbeere nga mpaba. Omanyi nasoma by'amawulire, journalism and mass communication. Kanyinza ogenda mu bya medicine, simanya medical ate n'enkola n'enjokya bwokya. So singa tegeera obulwadde obuluma omukunja atasera, however much mbubagamba byandibaamu eddogo, byandibaamu eddogo, ezo endwadde ezisindikibwa eddogo. However much asawo tebamanyiyo ddogo, neera wadde kisindikiddwa ddogo, bo bajja kugamba kino na kino kye kikuluma, bagezeeko bugeza ku madagala ag'enjawulo bigaane bugaanyi nga sofa omukunja atasera obulwadde obukyamugaaniddeko. Kankuzanyire bunene obutambi osobole okulaba depth y'eno story y'omukunja atasera ne maama Alima Namakula bwe buno. Oli bagamba nti okutuuka eno gye tuli okuva site n'ojja ebukunja embeera yali eri waasi okusinga newenkulengera. Nasalawo ne ngamba kanveeyo njije ensonga zaali nnyingi. Kati buno obulwadde nga tebunnajja bwo bwagenda okujja ng'olwedde ebirowoozo nga byalwala. Ebirowoozo birwadde nga byo. Kati obulwadde bwo bwegasseeko bwegasi. Naye kati ndi fit era ababadde bambika nebirabako ne babiŋŋamba wano bambi mu kikomye mbasaba busaba olw'ensonga simanyi kigendererwa ky'abantu abo. Olyokeera n'agamba gundi yafudde nga talina bukakafu nti wakoze bw'ofudde ne we bafuniramu era nawe simanyiyo. Actually video yasinze okunnumiriza n'eŋŋamba bro kankunoonya kaakati kale mbalamusizaako amannya yenze omukunja. Waliwo amawulire agatambuzibwa ng'abantu bapositinga bagamba nafudde. Abatambuza amawulire ago simanyi kigendererwa kyabwe na oluddawa we bafuniramu, naye bifo nga tonnatambuza amawulire ago kale nze oyinza obutambalirira, kubanga nze ng'omuntu nali mbaddeko ku social media ebyo mba mbimanyi nsobola obigumira naye lowooza ku famire yange, kubanga gwe buli wokola vidiyo n'ogiteekayo n'ogamba mukunja afudde, gwe kimanye abafamire baba balina okunkubira, mikwano gyange buli omu aba alina okunkubira. Bw'oba okyalina embeera ebindeega bindeega n'otabakwata oli mu mutima alowooleza ddala nti ndabika nakoze eki. So nsaba kubeegayirira abambika bambi temuddamu kukikola, mundeke gye ndi nange nina ensonga zange. Lwaki? Kuba n'abambika tewaliwo yali ansinga kunyumirwa beera ku social media, naye bwe mba nasalawo ne ngamba akambeera eno ebintawanya tulabe engeri gye tubifikisinga nga tebiri ku social media, kitegeeza nsaba busabe mundeke mbeera eno. Waliwo abankubidde twagala kuyamba neyanziza nnyo naye sirina buyambi bwe neetaaga. Ebimu ku bintuusizza ne ku mbeera obulamu buno kati bwempitamu, ebimu ku byo y'embeera y'okuyambibwa ebyo. Olinajja nzize kuyamba. Kakati abamu ku batuyamba bano si bonna, naye mulimu abajja ng'ekigendererwa si kyakuyamba, ye n'akuleetera n'akuwa naawe n'ofukamira ne weebaza neeyanziza, naye nga tomanyi by'otutte, naye nga yayitidde mu kuyamba. So n'olw'ensonga eyo neeyanziza nnyo omutima ogwo, naye nsaba mundeke nja kubimaliriza. Maybe omuntu yenna awulira nga yandiyagadde okunyamba, kyoyinza okunyambako kye neetaaga mu budde buno kuneegayirirako maama omulungi, maama Alima Namakula ansonyiwe. Bwe buyambi bwokka bw'oyinza okumpa, teriyo obuyambi bulala bw'osobola kumpa. Oba obuyambi bwonna bwe wandirowoozezzaako yinza okuba mbadde nsobola obwetuusaako, naye ku kyobulamu maama Alima
nawe nasobya mbadde nsaba kale ekya ssente kyo tukireke, ssente zisigale tuzireke, naye nsigaze obulamu. Waliwo abantu bange abagezezaako okwogerako naye omwegayirira naye akyagaanye. Era ndowooza akatambi kasembyeyo kola bw'ati bwe yagambye. Omuntu waba musiru naawe ofuuka musiru. Recently okujjukira nti waliwo yampandiira njogerako nti atutte emmotoka yange nga tukitambula naye nga kimukoledde naye nga ali kunze. Kati oyo ye yakoma samuddamu kintu kyonna kuba nagamba people knows me. Kati oyo ye yakoma samuddamu kintu kyonna kuba nagamba people knows me. Sisobola kuddawo nti ate nyombe n'akavubuka akakatandika okuyimba. Nze gyendi sirina tabbu yonna, era ekyokumbika ndowooza yekimpalirizza puresha gye muli okuteekawo. Nze mundeke abakyali mu bulamu obwo kuyimba TikTok, mbagaliza buwanguzi, mbagaliza birungi. Otherwise byonna sijja bibanyonyola, kubanga ate we nagamba bibanyonyola muyinza n'okubiddukamu nga temunnatuuka ate kufe bye tutuuseemu. Mukama bankuumire, saagala ate kuddamu wulirayo omuntu mulala nti Mukunja yafudde. Akatambi mu bugubi mu kwewaayo nsazeewo nengakola, yadde ebintu bya kamera ebyo nabivaamu.